wantiti nze wenali sirina kye nawulira nga bayimba naye nina online kwe nabadde nga nkebera performance ya King Saha ng'ate owulira bulungi nnyo bye baali bayimba nga buli kimu okiwulira. Kati emikisa mingi okubanga abantu okusinziira we baali abasinga abataawulira nti awo tekyavaayo bulungi lwa nsonga nti abaakola setup tebaafuna mukisa kugenda mu maaso na kusetinga kutuukiriza buli kimu nga baali bakyagala. So kino kiddayo nno eri abategesi kiddayo eri bonna ne cricket ovo yennyini ebivulu byetutegekeramu show zino nti mwongere okutuukiriza bonna obukwakkulizo naddala obw'abakuumaddembe bwe baagala kubanga singa cricket ovo yali yamanya dda nti akadaala ako kayinza okuleeta ebizibu bandibadde baakazingako dda so that police tevaayo kukola kuwa excuse nti nno tugenda kuggalawo ekivvulu olw'akadaala kubanga process y'okuggalawo ekivvulu erina ebintu bingi nnyo by'oyonoona kyova olaba nti show ewalala wonna omuyimbi yayimbye bulungi naye wano olw'ensonga nti abategesi tebaafuna budde kukola setup ntuufu ebimu tebyavaayo nga bwe byalina kuvaayo naye nga King Saha ng'omuyimbi nze I believe yajjanga ali ready era yayimba. Kale awo tuveewo Jjajja Ragadi yalina ekivvulu ku lunaku olw'omukaaga emyaka 37 ejja Ragadi ekivvulu ekyabadde fairly attended